Njagala twogereko kono omukulu onalibo sebo gambo oti gene tato gambo oti sebo obulamu buli butya buli fine mpozo kama ebazi ngo wamvuye nina kwa chali boti yaddala kitya ndi stade bwana tujja situli mu kuyongoberana naku manyina ku kaste kuyitirira kikubuzamu amagezi tuvolaba nkubiza nnyo abantu oba ino omutwalo lyake 5 otereke 5 kikulu nnyo mu nnaku ezennaku oyinza okuba essimu ng'okubira omuntu okuyamba nga tasobola kuyamba yego omukuba n'amawulire bemmanyi ababadde mu kino ekintu for so long amawulire gatambulamu ne art gwenga gwabadde mu industry eno how can you describe omukulu omugenzi leero Uncle Kato Lubwama ye true definition y'omuntu ate pretending aliyo industry yaffe ejjuddemu abantu ba hypocrite abakozesa abantu naye Kato Lubwama ye muntu akugamba nti no eri kiri erigo gitwala nti no oba gitwalamu okubeera bbiri lwakubanga ebigambo bye bibadde byabulabe mu bantu abamu nga tebabyagala but end of the day nti ebigambo bijja kuzuulwa emyaka egijja mu maaso eyo nga byali byamazima abantu byayogerako nga byamazima ate amazima agateekweka one day one time it will happen tosobola kusonyiwa muntu yafa tebakulimba omuntu aba afudde abatawulira n'ojja n'oyogera ebigambo bitya n'ojja n'oyogera ne tubeera no ku national theatre. This is not love. You can never love a person who is dead. You can love a person who is living. Omuntu teregeza principal abadde ku loggerheads ne Kato Lubwama obviously obadde ukimanyi bwana ba nopo ye principal wa nopo nange gwenzikiririzamu but mu reality kutuda mu kogera point tosobola kusonyiwa omuntu yafudde omuntu asonyiwa omuntu yafudde ali ogu Katonda kujja nga oli Katonda if you are God osobola musonyiwa but omuntu afudde so byonna yandibikoze ng'akyali mulamu yes yani mugambe nti Kato Lubwama live ng'ensonera nkusonyiye byonna byonko because tukola ebintu bingi nga banamawulire ng'abakozi ba ku radio nange kenyini ali mwogeddeko nengera ne mwetondera kiri eriyo okunsonyiwa oba ogenda maaso nga tansonyiye kati omuntu omufu tosobola musonyiwa wandi musonyiye nga akyasa omukalaga nvudde mulamu bwensi nga gundi ansonyiye newajjako bakita ekikowe no ekikowe sebo taata omwogezi w'omuzimu gw'omugenzi Kato Lubwama tubale tusaba okwetondera olwa His Excellency Bobi Wine olw'okugenda ng'ayinikiza mu lumbe lw'omuntu we babadde bateera bamugwenyi sebo taata era otusonyiwa olwa His Excellency Bobi Wine olw'okusonyiwa Kato Lubwama ku ssaawa envannyuma tubadde ne tumanyi nti omuntu bw'afa nga mubadde muyina obutakkaanya nti ne bwafa empala n'ogiteeka ku bbali waakiri n'omulaga ekisa ku ssaawa esembayo olwaleero buli akwata akazindaalo mu kufa kwa Kato Lubwama anenya ekereziya katolika olw'okugaana okusabira Kato Lubwama nga tugamba nti ffe abalya mmere tetulina buyinza ku kusalawo ani agenda mu ggeena ani agenda mu ggulu ffe abalya mmere tetulina buyinza kusalawo omutuukirivu ku mwonoonefu ekitegeeza nti omufune we babadde tagenda mu kkanisa aba yeetaaga ekisa ku ssaawa esembayo munnange kibi nnyo His Excellency Bobi Wine olw'okugenda ng'ayiniikiriza n'agamba nti Kato Lubwama badde tubadde tulina obutakkaanya naye nsaba Omukama Katonda amureceivinge mu bitiibwa ebiyitirivu wakoze statement n'ogamba nti omuntu oba tomusonyiye ng'akyali mulamu bw'afa totawaananga munnange tubadde tetumanyi nti Kato Lubwama anaatera okufa munnange nga ggwe omwogezi w'omuzimu gwa Kato Lubwama lwaki tewajja n'ogamba abantu tibannange Kato Lubwama anaatera okufa buli abadde takwatagana naye tukusaba jangu mukwatagane nga tannafa munnange Mukama okukuzaala senga yazaalamu omugga ne gujuna ab'ennyonta kubanga tulaba omugga gukusinga omugaso okubaawoko ne ffe n'akusinga omugaso kubanga aliisa kubayala ne bakkuta omuntu bw'okola statement nti omufu bw'afa aba takyasonyiwa era aba takyasonyiwa then oli mugwi wa ddalu gendako kuziika kw'abasiraamu olabe nga tebannasaalira mugenzi batera okubuuza ani abanja omugenzi era ani omubenzi gw'abanja bangi beesowolayo nti nze omugenzi mbadde mubanja naye kulwalira musonyiye agende mu kabbuli nga talina bbanja kubanga ffenna tukimanyi nti omufu tayingira kabbuli na bbanja lya muntu era y'ensonga lwaki abasiraamu batera okubuuza ani abanja omugenzi oba omugenzi abadde abanjani bangi bava nti bannange nze omugenzi mbadde mubanja ssente zange bwe ziti naye omugenzi musonyiye kulwalira era Allah nkusaba omubale nga atalina bbanja lyange nze nga yeekolera itongwa si banja mugenzi gundi inikeso obadde tokimanyi nti omugenzi agwana ekisa ti omugenzi asonyiyibwa munnange ekyo nkikubuulidde
olowooza lwaki olunaku olwaleero buli omu ayayana basabire Kato Lubwama abakatoliki we baaganye ne baleeta bapasita b'abalokole bajje basabire Kato Lubwama gw'olowooza nti kuba kwejaka omugenzi okumusabira kyenkanankana n'okumusonyiwa singa mubadde mulina obutakkanya ng'okakasa nti ye yakusobya si ggwe wamusobya ate ebiseera ebisinga ffe abalya mmere kizibu nnyo okumanya nti oba nze nasobya oba nze gwe baasobya gwe bw'oba okiwulira nti gwe baasobya omuntu bw'afa munnanga aba yeetaaga ekisa naye gwe olw'okuba gwe mwogezi w'omuzimu gwa Kato Lubwama ovuddeyo olaga nti kino tekikkirizwa simanyi oba ye Kato Lubwama ye yakulonda ku bwogezi bw'omuzimu gwe naye bw'aba ye yakulonda ku bwogezi bw'omuzimu gwe omwogeredde bubi kubanga essaawa eno omulongo Kato Lubwama okuva lwe yabuuka takyalya mmere takyetaaga ssente Kato Lubwama kye yeetaaga ze ssaala n'okusonyiyibwa okuva mu abo be yasobya si mukyamu okubanga yasobya abantu kubanga tuli balya mmere tutambulira mu kusobya nkiddamu Kato Lubwama buli gwe yasobya si kikyamu okuba nti yamusobya kubanga tuli balya mmere tutambulira mu kusobya era ensonga lwaki bwe tufana ddala ffe abasiraamu batusomera dduwa kubanga tuli baana b'abantu tutambulira mu kusobya kati dduwa omugaso gwayo eringa detergent okugjamu obwo obumulumulu obwatulema okugjamu nga tukyali balamu kakati dduwa efaanagana n'ekisonyiwo buli lwa Sande embaayo ewange jangu osomeko naye nze bensinga okunenya be b'amawulire bano buli gwe basanga yeesumisa obukalu obumulinga olubugo lwa kimote bamutunuzaamu kamera nga balowooza nti wansanye era asaanidde okwogera naye okutunuza muntu alinga Jacob omutuuze kamera singa ozitunuza mu mbwa eziri mu ggobe gitunuse mu mbwa ezeesibidde mu ggobe kubanga ate za muzinzi nnyo okusinga Jacob omutuuze kubanga mu ggobe eyo zijjamu mbwa zinnaazo ezinaakuuma ekyalo naye Jacob omutuuze mu kifo ky'okugatta ali mu kusattulula kati atandise okuvumaganya abampi tutambula twekweka ekitiibwa kyaffe abampi kifudde buli muntu atunulako mwagamba kimu mweyayimpa walira omwo n'obwongo tebwawanvuwa kakati ekitiibwa ky'abampi kyonna okivumaganyizza abantu balowooza nti buli mumpi ku nsi talinaamu katoola abantu balowooza nti buli mumpi ku nsi talinaamu magezi naye nga biva ku bantu nga ba Jacob omutuuze mulekeraawo tuvumaganya ng'abampi tukooyo tuvumaganya abampi tutegeereramu abawamu mulekeraawo tulengeza nga musinziira ku bantu nga bano ba Jacob omutuuze tutegeera obwongo buwanvu lwakuba mumpi munnaffe ono aturepresentinze bubi bw'atunudde mu kamera that's why nsabye abatunuza abantu nga bano mu kamera waakiri mutunuzeemu embwa eziri mu ggobe kisingako dani okugitunuza mu muntu ow'entegeera nga Jacob omutuuze kakaninya gwe omwogezi w'omuzimu gwa Kato Lubwama munnange kibi nnyo era kikyamu era kive omuntu okukogera ebigambo nga His Excellency Bobi Wine bye yayogedde kitwale nti gwe Kato Lubwama yadde nga gwe mwogezi w'omuzimu oli mu ddiiro omusajja bulijjo gw'ovuma omusajja bulijjo gw'owalampa omusajja bulijjo gw'okalakata ku ssaawa y'envannyuma yali awo yakwogerako ebirungi nawulidde akatambika Honorable Kato Lubwama nga Honorable Nsereka akazannya nga Kato Lubwama akaaba nga Kato Lubwama alaajana nti abantu babi ng'era ye baasinga okwevuma be abaamulimba be abaamukwenya nti bamwagala abantu nga mmwe abamubadde ku lusegere yemmwe ababadde bayimbya nga Kato Lubwama endubaale yemmwe mubadde mumutuuzizza ku ccupa entemeko yemmwe mubadde mumukooza akajjiri kyokka essaawa eno mulaga nti mmwe b'omuzinze ennyo nkiwa Kato Lubwama gyali emagombe yonna yasanyuse nnyo okulaba His Excellency Bobi Wine ng'ali ku mulambo gwe ng'ate ayogera ekigambo nti ayi Mukama Kato Lubwama bw'aba yansobya nze musonyiye era mu receiving mu bitiibwa ebiyitirivu zireeta omwogezi w'omuzimu ti omuntu woba obadde tomusonyiwanga oba omuntu wobadde tokolagana naye ne bwafa tomusonyiwanga munnange nkugambye mu busiraamu tubuuza ani abanja omugenzi Yes, omufu asonyiyibwa era omufu abeera yeetaaga ekisa
yo wangi gw'abaana b'abantu b'ogenda ozaala mu ng'obafunisa embuto munnange nga toba buyambi naye bw'ofa baleme kusonyiwa endobooza ddemu bo kaleekaleko naye waliwo bw'ofunisa embuto bwe bakusaba ssente z'obuyambi babe bakutegeezaako ndi tuli mbuto n'obategeeza ng'ewammwe we mutazaala n'obategeeza nga gwe b'otazaala lwakusatu nakwebakako lwakusatu ale ffe emmandwa zaffe ku lwokusatu ziba mu luwummula n'olwekyo olwo lubuto si lwange era naye bw'olifa tofunanga ekisa okuva gye bali nze yeekolera itongwa vidiyo eno mugivuge bugintuusize ku Jacob omutuuze omwogezi w'omuzimu gwa Kato Lubwama musiibe bulungi mweraba